bannyabo. Tusanyuse nnyo okubalaba mwenna abazze ku mukolo guno. Nga sinnasooka kwaniriza, njagala okusooka okwebaza Katonda n'okuddiza Katonda ekitiibwa kye mu bujjuvu, ndyoke ŋŋende ku nsonga yonna endala. Bassebo ne bannyabo, enzikiriza yange ndi mukyala mulokole, naye nsobola okubagamba nti Katonda wa Isirayiri mulamu era ayogera. Twatandika okuteekateeka omukolo guno wakati mu COVID, naye nga kyetwagala okutandika kinene nnyo. Nze tumanyi maanyi gange likyaga twambala okukyaŋŋanga, oba tuli wakati mu COVID, oba tukola oba tetukola, naye ng'emabega waliyo amaanyi agagamba nti kyekyo kye muteekwa okukola. Bassebo ne bannyabo, nagamba Katonda nti bw'olikola omukolo guno wakati mu COVID ne guggwa bulungi mu kitiibwa nga bwe gubadde, ndikuweera obujulizi mu kibiina ekinene nti wakola ebikulu awatali kigula kyonna. Njagala kuwa buli kyakulabirako nti bajeti y'omukolo gwaffe bwebanga ebadde ya bukadde 2, ffe katugambe nti twalina obukadde 5. Ebisigadde Katonda n'abituwa awatabadde bigula. Ensonga lwaki njagadde nsooke muddiza ekitiibwa kye mu bujjuvu nga sinnaba kugenda ku nsonga yonna. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza. Kakati munzikirize bannange okubaaniriza. Nsanyuse nnyo bannange okubalaba mwenna, abakulembeze abatutwala mu nzikiriza yaffe, Pastor Bukingo n'omukyala tusanyuse nnyo okulaba, Pastor Edin Nsamba tusanyuse okulaba, Pastor Nkemba tusanyuse okulaba, awamu n'abasumba bonna abayinza okuba nga weebali nga bali eyo, tusanyuse nnyo okubalaba. Tusanyuse nnyo okulaba ab'ebitiibwa abavudde e Mengo ku lwa gavumenti ya Buganda yonna. Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Tusanyuse nnyo okulaba mikwano gyaffe, baganda baffe, bazadde baffe, bakama baffe, mwenna tusanyuse okubalaba. Tuuse okwebaza kwange eri gavumenti y'e Mengo olw'ettaffaali eddene lyetadde ku mukolo guno. Tweyanziza nnyo, tweyanzige. Tuuse okwebaza ekkanisa olw'ettaffaali eddene lyetadde ku mukolo guno, okuyita mu bakulembeze abatutwala. Ssebo Pastor Bukingo, tweyanziza nnyo, tweyanzige ettaffaali eddene lyewatadde ku mukolo guno. Neebaza bazadde bange olw'okunkuza, olw'okumbeererawo, olwa byonna bye mwakoze olw'omukolo guno n'okujja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza abazadde b'omwami wange Paul Saaka olw'okunzaalira omwami omulungi ono, okumukuza na buli kyonna kye mumukoledde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza bakama baffe bonna abatukozesa ku mirimu, nze gyenkola n'omwami wange gyakola. Mwami bwa Katonda DIT, tweyanziza ssebo, tweyanzige buli kintu kyonna. Neebaza
amasomero gonna omwami wange gyakola nga gakulemberwamu Mr. Muwonge n'amasomero gonna amalala tweyanziza nnyo tweyanzike. Nebaza abatuuze ba Kabakazi Estate obamba ogereko kibannange abatuuze ba Kabakazi Estate gye tuwangaalira Mukama abasanyuse mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza executive eyeva wano eteeseteese omukolo guno ekoze kyonna kye kitwala okulabika nga gubeera bwe guti. Ssebo kyamaani waffe ne executive yonna tusaba Katonda abakole bulungi abasanyuse mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza ekkanisa yaffe gye tusabira Buddo Evangelical Church ngekulemberamu Omusuba Edward Nsamba owulireko ku bantu tweyanziza nnyo tweyanziike. Nebaza abayimbi bonna ababadde wano semmanyi bagenze obubaka bajja kububawa tweyanziza nnyo tweyanziike. Nebaza media houses zonna bannange muli wano tetubasasudde tetukoze tutya yewe muli mukola kyonna kikisoboka okulaba nga mukola kye mulina okukola ate mwe aba media bwe mutali ffe tetusobola mwe maanyi gaffe mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawomesa. Nebaza mikwano gyange buli amanyi nti oli mukwano gwange ng'oli ku mukolo guno weebale nnyo byonna by'okoze era mbimanyi mwebalire ddala. Baganda bange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza ba service providers mwenna buli alina kyakoze service yonna gyakoze bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza bagole bannaffe abatuwerekedde mwebale nnyo kweteekamu ssente mwebale byonna mwebalire ddala. Sembyayo okwebaza si kusembyayo mattu. Nebaza abavubuka bange eka abaana mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okugumiikiriza batugumiikiriza ntambula nnyo ku mikolo weekend bagamba ne leero ogenda yegwe abagole bonna gwoyina okubafulumya leero sigala wano naye ne bagumiikiriza tukabe nkomawo mwebale nnyo mwebalire ddala. Sembyayo okwebaza omwami wange Paul Saka bannange nsaba bujanjagaliza ebirungi amukubireko mu ngalo ezamu kubanga ye Katonda yamumpa namunomolako ng'ekirabo ekirimu buli kintu kyonna omuntu kye yandyetaaze. Nkwebaza webale okunjagala ennyo webale okugumiikiriza ffe be mulaba wano tulina embeera za njawulo ddala. Ndi muntu wa sipiidi esukkiridde bwe mba ngenda okukola ekintu nkikwatira ddala n'amaanyi gonna. Kaakati ate ye omwami wange talina sipiidi eyo bagiyita eyapakupaku bagiyita oba eyaki ebintu biba byakwekenneenya. Kaakati olaba awo nayanguwa ennyo omulala nga naye agumiikiriza sipiidi eyo ne tutambulira awo. Webale nnyo webalire ddala. Mwenna mwantegeera ne mumanya lwa kuyimba naye okuyimba kwange kwonna kuyimiridde ku ye. Sina luyimba lwenyimba nga si yaluwandiise ate era bwentyo bwenkyagala kubanga gwenzikiririzaamu. Webale byonna webale kuteeka linnya lyange waggulu eyo webale bankugambe ntya webale ntambula n'enzija eyo ne mumpita ne mbaweereza Masaka wawa naye awagira genda okole. So webale nnyo webalire ddala okutwagala webale okwagala abaana webale okufaayo mu buli nsonga yonna webale ebintu bingi naye olw'obudde nsobola kugamba nti webalire ddala. Webale olw'embaga eno
embaga eno nno bagingamba emyaka obanga emeka emabega myaka giweze naye nga buli mulundi waba waliwo ebyokukola waba waliwo ebyokukola webali ku mulundi guno kuyimirizaamu ku byakukola ebyo nogamba nti embaga eno tesookeddwe sebo webale nnyo webale ddala era ndi musanyufu nnyo okubanga kati nze mukyala Helena Saaka basebo ne banyabo kankomaawo kuba nina excitement nebyenjogera ebimu naye kankomaawo nsaba Katonda abasanyuse abakole bulungi abatambuze bulungi abawe kyonna kye musinga okwagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina. Mukiraba bulabe nti buli kigambo kye nandibadde njogera omukyala wange ono byonna abimaliddeko ddala n'atandikirawo kagambo konna ngenda kwogera buli kimu akyogedde yakutte olupapula n'abiwandiika bulungi n'abimalayo kati nze ngenda kubanga eyeddamu naye nga kanjogera ebitonotono tweyanziza nnyo tweyanzeege banyabo ne bassebo okujja ku mukolo guno abantu ab'ebiti ebyenjawulo bakitaffe mu Katonda bakama baffe ku mirimu bazadde baffe batuuze bannaffe ku kyalo gye tubeera mikwano gyaffe bwe tukola emirimu egifaanagana n'abantu abalala abatwagala obwagazi n'ebiti ebirala byonna tusiimye ne tusiima bwongerwa. Ekigambo ky'embaga kino kyali kinene twakyogerako emyaka mingi naye nga tetukikolera ddala nga ffe tumanyi wajja kujjawoko ekiseera nga waliwo omuseeto oguteredde ng'ebizibu biyimiridde byonna ffe tuyite wakati nga tukola embaga nekigaana okutuuka naye wakati mu covid netwamalirira Mukama watuyambidde. Sigenda kwebaza muntu sekinoomu nsiimye nnyo neyanzeege bannange bantu mmwe mikwano gyaffe mmwe mutuwadde ssente zammwe mutodde ssente mu kiseera ekizibu nga ssente yemmere ye byonna naye mwebale nomwebalire ddala okutola ssente nga ne mumugijje wasigalawo obulumi obusigalawo mutuwadde ssente nnyingi nenyebuza nengamba kiki kino biseera bya covid-19 amasomero nga gaggalawo naye n'amasomero agaggalawo bannange mutuwadde ssente amasomero gyenkolera mutukoledde bulungi tweyanziza nyo tweyanzeege nemererwa okugamba nti ŋŋamba ono ŋŋamba oli bannange muwulidde omukyalo ono yeebaziza bonna buddo ss dit ekitongole ekyo amasomero gonna gonna amalala agasigadde Katonda wange sina bigambo bimala naye chairman owenteekateeka y'embaga eno omukungu webadde Kagwandagala bw'aba agenze simanyi naye yeebale nnyo yeebale edda kutuuza maanyi yagamba mmwe bensookerako njagala mukole embaga mu kyalo kyaffe tuba n'enkiba yagamba njagala tukole embaga tuggwewo ffenna mmwe mbasonzemu njagala mukole embaga ate mujja kugikola ng'alina okukkiriza kuli okulweri kituukiridde embaga ekoleddwa embaga ebadde nnungi bannange mwebale kujja ku mbaga twenze nnyo tweyanzeege abakadde abanzalira omukyalo ono neyanziza nnyo mwazaala omwana mulungi omukyalo ono akyusiza obulamu bwange mu bintu bingi mpulira okusanyuka nti namusanga naye mwebale nnyo taata maama basenga bakojja mwebale kumukuza mwebale kukkiriza ne mumumpa neyanziza nnyo neyanzeege bazadde bange abanzaala mwebale nammwe okunkuza mwebale okunyamba n'okulanga abantu basobola okunzikiriza nga nimo obutulamu obumala mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo abatusumba mwebale nnyo abantu mwenna mukanye mwebale nnyo mukyalange webale nnyo kuba nti nno obeera nange n'omumikiriza abantu bampaana nnyo bambi omusajja ow'eddembe bambi omusajja bananga anyiga omusajja bananga ayomba kitawe nga bansasiranga aliko ekinnuma nga kiba kinnuma n'ekimu kati abaganda bagamba nti mukadde tamusuza yamutenda eggonjebwa omukyala ono kati ye amanyi bwenfaanana
mwe kyemulaba ndinywa bambi musajja wattu ye amanyi tisiri musajja wattu era munyiiza emirundi mingi netugenda netwesirikira kumala ebbanga ddene nga twali avaamu kigambo nakimu ebyo bibeerawo nnyo nengamba nga tulabi omayibuli mwesirikirira ennaku z'obulamu bwammwe ezo ziba zifudde ate zidda nemwesirikirira wiikisi bbiri kitegeeza nti wiikisi bbiri nfu obulamu bwammwe temulizizza muzisanyuke no musaze omuzitte bibadde bitubeerako naye bijjagenda bigendera mpalampala ekitegeeza nti munyiiza musobya ate naye anyiiza nosebo naye ensonga tuzimaliraawo tetufuna nga kiko katuyamba nzigwerawo webale kuba nti omunyiikiriza ofuba okuntegeera nange sitegeerekeka ate naawe totegeerekeka endiwe tuli bantu bange zemukubanga omusirisa ennyo bati nange siri mulungi noo mukirowooza singa muntu alako ewammwe nategedde nti siri muntu mwangu n'omukyalo ono naye sembere naye nkubaza okunjagala okunta ekitiibwa mukama akumpola omukisa ebigambo byange byonzesa bungi oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo